Wabaddewo okuluma obujiji kw'amaanyi olunaku lw'eggulo mu bitundu bingi olw'amasannyalaze okuvaako. Eri Joseph tusuubira nga kuba kasooli mu kisenyi ate kyasusse era agamba yafiiriddwa bya nsusso. Ffe wano amasannyalaze bwe gaavuddeko twafiiriddwa kontakita, tuzita kontakita zaafudde za mashini 2. Kontakita emu ebalirirwamu $2.5 million. Tusuubira ono agamba nti kino kyaviiriddeko ne bakasitoma be bye badde alina okuweereza okutandika okumubuusabuusa olw'obutatuukiriza bweyamo bwe yakola gye bali nga bwebwo okubatuusako obuweereza obulungi. Amasannyalaze g'ekiro beebeera nnungiko compared ku masannyalaze g'emisana. Production yeyandikoleddwa ku masannyalaze ag'essente entono tuba tulina okugikola ku masannyalaze ag'okumakya. Bw'ati atedde abawumeme ku nninga bannyonnyola ekyaviiriddeko embeera eno nakati gyawanda olulusu. Tuyinze tulowooza nti bajja kuvaayo batubuulire lwaki amasannyalaze gaavuddeko omulundi ogumu ng'ate twabadde tetukitegeddeeko nti amasannyalaze gayinza okuvaako. Ku mikutu gya social media abantu bavumiridde bumeme olw'amasannyalaze gano okuvaako. Olwaleero abawumeme batutaba amawulire mu kifo awali ebyuma byabwe byayonooneddwa nga kino kyekyavuddeko obuzibu. Baasala ebyuma ebijjuza amaanyi ga ttawa. Kati empewo bwe zazze ng'eyo enkwaso teriiwo. Tawa ne zigwa ku ttaka. Tawa ezaakosebbwa ziri 5. Bagamba nti ebikondo bino kwe kuli amasannyalaze agotebwa abantu mu Kampala n'ebitundu ebirala era nga byagenze bigwa okuva ku ssaawa 9 ez'olweggulo lwajjo. Bano bagamba nti bakoze ekisoboka naye ne balemererwa era nga kyabadde balina okukola kujja ku masannyalaze. Amasannyalaze galina engeri gye gakozesebwamu. Kati emisana kuba abamu baba tebannadda waka. Kati we ziwerera ssaawa 2 bano abateekako security kufumba ng'obwetaavu bukola ki bweyongera. Kati bwe busanga nga saketi ezimu teziriiko okiraba ekyo obuzibu bwe butandikira. Embeera eyabaddewo bagamba teyabadde ng'enderere n'akatono. Kintu nga kino naawe okitunuulira naawe n'okiraba nti tewali nasobola okukola sabotage ku tawa eno. Bo bati basabye abantu okwewala okwonoona ebyuma byabwe kubanga singa bakikola Nnaalumanya ne Ssaalumanya bonna bakosebwa so nga ate muyinza n'okubamu okufiirwa obulamu. Tuli kati tuli ku runninga ku emergency system. Emergency system runninga ku those emergency towers nga singumu nnyo ne poles zino z'olaba z'emiti. Kyokka bagamba nti bakola buli ekisoboka okutereeza embeera. Okuzaako sisitimu yonna kiyinza okumala wiikisi 2 naye nga tugenda kugezaako okuzaako saketi emu mu wiiki eno.